Mu birombe bya zaabu ebyenjawulo ebisangibwa ku kyalo Kifuyo gye tusanze abaana abava ku by'okusoma nga kati beenoonyeza ssente. Bano batubuulidde nti ekyabajja ku by'okusoma kwe kunoonya ensimbi basobole okulabirira bakadde baabwe. Gankoze ino mpinza ovaamu n'ensatu dange natwalirako omukaire wange namugwira ku buli kimu kyayenda amafuta ago chumbi oyo twamutaasa. Nze kunonda saawa 2 nkola mu mulimo gwa kunaaza era olunaku ninuka yekinjirira obulungi ninuka ne10. Bano emirimu gye basinga okukola mu birombe bino kwe kwoza ettaka lye basuubira okubaamu zaabu. James Mwanda ssentebe w'ekyalo kino agamba nti okusima zaabu kuwadde abantu b'omu kitundu emirimu okweyimirizaawo mu mbeera zaabwe eza bulijjo. Neyo bulivaire bulungi ino aye kyo kiyambye abavuka baida muno beeyiya bafuna ekyokukola basigala nga baliwo. Abaana abakola mu birombe bino bali wakati wa myaka 10 ne 15. Tutuuseeko ku ssomero eriyitibwa Kifuyo Primary School eririraanye ebirombe bino. Omukulu w'essomero Miss Kibira n'atutegeeza nti kyenkana buli lunaku abayizi beeyongera okukendeera mu ssomero. Abazaire bano beerabira obuvunaanyizibwa bwabwe. Abandi kabiri basuubira nti abaana nabajja kubaliisa. So abaana nabo nabajja mu gold baafuna ekyokulya baleeta abazaire baabwe. True domestic violence. Ab'obuyinza mu disitulikiti eno batubuulidde nti mu birombe bya zaabu ebiri mu bizinga okuli Buyinja ne Sigulu nga kwotadde n'eggombolola y'ebbanda abayizi gye basinga okweyunira. The little money that they get, they think they have attained the wealth that they need. After all, they have always asked, I go to school to get money, and now I've got money. What else do I need? This should not be found in gold mine during school hours, not even on weekends, because that is child labor. If it is still continuing, then we must come up with an operation to run up those children and take them to their parents, and we warn the parents. Bano kati bamaze dde okutemya ku poliisi okutandika okukola ebikwekweto ku bayizi.